muwuma mayemwisalamu lyonna pulezidenti waba tuseyimirira watayimirira oli mu kifo ky'ekituufu byonna mbigira ekyo wentuuka mulina olaga nti nzize naye buli omusekala nga mutudde libazalawo sense nnyo bbalawo musenso basanga yisima lwakubanga tate obuzibu bwempangula nyinza obbagoba kyekizibu kyokka kyera muli baggwanga limu ye kinyinza okugobyako omu gatubeere nga tubalansinga okitegedde omwezi enjogera muli baggwanga limu mwenna muli bagisu nakese lwekyo omusenso nnyo kulaba gwebale jangu totya muli mutya mwebale kuuma mubiri mwebale kuuma ofiisi naye kati ekindeese njagala kukola nkyukakyuka sindi twagenda buziza temusasulwa kati kenjija anti mbadde nina obwongeza omusaala naye obuzibu ate muli bagondimu jangu wano genero banange entuse muli muki mwebale kwasaganya webale faanana bulungi webalire ddala olabika omusaala mufuna okubamala wempangula sibongera tekitegeeza tegubamala isimasaso basanga nalwala notajja kundaba kitegeeza wali oyagala nfe naye sifudde kati olutalo wali olwanira Phina mugerwa wali oyagala nemetuga Phina kyova wangamba nti Mukunja fuluma naye webale ate naye lwekyo toyiga nkokola ojayiga ebintu by'Abaganda ojja kwonooneka abagisu temuli babiri kati yisima wuliriza ekindeese wano nonye foomu bangambye omukulu akola ku byokwewandiisa anti kati naye nina obubaka bwe kubanga yesima aliwo bye natunuulidde neŋŋamba lwaki mule omwami oyo simumanyi si mu bubi naye asobola okuŋŋamba nti tamanyi era si mu bubi naye lwaki oleeta omuntu gwe tutamanyi atulondese ebyogenda okukola si yeyeeronda Phina yeyamulonda si yeyeeronda at the same time police board yamulonda ate gutya omumanyi tobola bonamumanya nemukwatako etogenda kwogera kirala kubanga bamumanyi bonnatatamisha kisemakula kati ate kipo chairman police board naye bisigadde ojja kubikola bano kabasooke bafulume ekyokubiri kyenjagala tutereeze waliwo emitendera bano bajja kujja bakavalinga epaati ekulu kasooke tukole ebyo nebisigadde bo bajja kuja abo bonna bakimanyi tupatera olina etumaliriza ne bajja fomu za sente meka ebyo byonna nja bikugamba bano lwaki tobimbuulira bimbuulire lwaki tobyogerera abantu bensi bimanye no nja kuwa list eriko requirement no anti ekyokukwasa nze sitadde kwogera nja kuwa requirement bana let's first handle him then you come back. Olwaleero mukulu Mukunja azze okunona fomu kisanyusa nnyo mukulu olwokuba ozze okwesimbawo osazeewo weesimbewo era ne fomu oginonye osasudde receipt yino tweyanziza nnyo nti osazeewo okulembera ekuma era oleete ebirowoozo byo bizimbe ekitongole ky'abayimbi ekyo kintu kikulu nnyo era tusiima nti abayimbi muvaayo musalawo muleete omutima ogunaatuzimba nga ekitongole kya umma kakati Uncle Jeff banensooka abayimbi mwenna baganda baffe bannayuganda n'abali ebweru bampita Omukunja Atasera okuva mu ttiimu Suna Beni nzize okukiikirira abayimbi ku kifo kya General Secretary owa umma newankubadde abalala bayomba genda ku kya pulezidenti ekya pulezidenti ekyo sijja kigendako Uncle Jeff budde buno kubanga bwenkigendako Sindi nyinza osuula Sindi ate Sindi tukyamwetaaga nnyo mu umma kati kwe kusalawo nsooke njije ku kya General Secretary nsooke njijewo Phina mugerwa naye bingi bye twogeddeko mu ndeeno naye nga ekikulu kutereeza wuma tesobola kutereera nga tuleseemu enkongezi nga tuleseemu abasuubuzi era kino kikugambira wano Uncle Jeff ate Uncle Jeff nsaba mwenna abakulembera wuma nti omuntu yenna akulembera abantu ne muba mufunye obutakkaanya n'oyo akuvuganya teruba lutalo kubanga tetulina kufena kubanga tukanya ku kintu kimu ekituufu kiri nti wemala otuula mu ntebe
bangi ababadde muuma buli amanyi nti abaddewo n'afuna ssente eggulu n'aleeta omudidi gw'essente ne gutayamba industry n'osobola okukakasa General Misale n'akuwa miliyoni 600 miliyoni 10 n'ozireeta naye n'otasobola mugamba bizibu by'abayimbi ebituluma ffenna ebyawamu ngenda bagoba era bwe mala okulya bulungi akalulu olutuula mu ntebe Uncle Jeff banyonyodde ebikukwatako ebisinga mbadde sibimanyi kubanga nakulabye ku TV neŋŋamba ani yaleese Jeff okwasaganya okulonda Jeff gwe sirabangako ku stage Jeff gwe sirabangako ng'akoze concert ekituufu Jeff mbadde ngenda kugoba kyogedde mbadde ngenda kugoba mu mutima mulungi nga sikuyisiza mu maaso kubanga nze omayisisa mu bantu maaso naye olw'okutereeza industry nange ekyo kyembandabye naye banyonyodde ne baŋŋamba Jeff abadde ngawo mu industry waliwo abantu ababaawo nga tojja mulaba ku stage nga bwe tunayogera ku bamaneja b'abayimbi nti abawamanyi mu industry naye tojja mulaba ku stage kaakati we mmala okulondebwa gwe nnyinza obutasooka kugoba naye wendaba singa nyongera okunoonyerezaako nendabanga ebintu tebitambudde bulungi akalulu tekatambudde bulungi mu mutima mulungi Jeff ngenda kugoba nga sirina gwe neebuuzizaako ekyokubiri akasente kano nti nze essaawa eno okufuna foomu bambi waliwo abayimbi abalala abajjanga wenzize nze emitwalo 5 egyofuna foomu banyambye ne bagimpa naye eriyo abayimbi abali eyo bali kujja buzi bamanyi byabwereere foomu ya mitwalo 5 emitwalo 5 gino tegyandibadde mibi Jeff naye emitwalo giri ana gye muŋŋambye lwenkomyawo foomu akasente ako ŋŋansi omu kangi akasente ako kaba kalaga nti abali mu ntebe ate be baagala basigale mu ntebe kati balina okuteekawo obukwakulizo obulemesa atali mu ntebe kukola ki kujja naye nga kyenfundikira nakyo tebijja kubeera bingi Uncle Jeff tozanyira mu kalulu kange tokwata mu kalulu kange kyokka kyensaba kyovolaba mbadde okwogera kwange kubadde wali wona wenyingiridde ngambagamba lwaki tebaleeta papa Misa Kisemakula n'abeera nga yali mu kifo kya Uncle Jeff kubanga Misa Kisemakula nze newebukyanga bampangudde akalulu ntya n'okumutunula maaso kugamba taata wabbye akalulu kange oba ne baleeta mu Uncle Matovu Matovu Joy yes ntya okukimugamba naye ate Jeff wendabanga akalulu kange kakutte bwe kati ne kagira bwe kati Jeff mba ngenda kugoba muwuma so mwebale nnyo enteekateeka yonna abayimbi bonna abeesimbye buli omu mwagalize kuba edduŋŋamu bannange buli alina kyogatta ku music industry enywereza ddala nze nzize bakulembera era manifesto yange ebimu ku byebitonotono wemalira bwe nti okulangirirwa Uncle Jeff womala okunnangirira nga mmaze okwasibwawo ofiisi bano si mu bubi onole ekyo twalwana ffenna eggulu nono isima amanyi naye kuba njagala wuma saagala tugaye nti olwokuba Sindi ye pulezidenti nti ogenda kuleeta ab'embale bonna batuule mu ofiisi kati nabano ngenda gobako omu okitegedde wabeewo ow'embale kitegeeza ono asobola okiikirira ab'embale bonna kati ate lwaki oleeterako noono leeta oweoyima oba ow'emasakasi akiikirire basuuna beeni leeta ow'ebukunja naye kati olwokuba Sindi ye pulezidenti n'ogamba nti mu ofiisi awatuukira buli ttooke kanteekewo ab'embale bonna ngenda gobako omu ebyange bwe bagira nga tebaagala gobako omu bonna bakole ki bonna mbagobe bagende gwe woba tokutte mu kalulu kiryoke okwata mu kalulu kange oyiseemu era abayimbi baagala proposal egende mu gavumenti okusaba obuyambi wandika proposal damu buto oyiseemu gwe General Secretary gavumenti ebasabye proposal obuyambi bwe mwagala tandika proposal giwandiika ng'osaba buyambi gavumenti ebataase gavumenti engeri gy'olina okutuyamba mukulu gavumenti tandika ne proposal ebisooka bwebeera ebisooka bwerina obeera tonzizamu ebyo bwe ŋŋamba bigenda mu objective wali kubanga bino ebitandika ate PO box biki tebirina makulu tugende ku birina oba mu objective bitaano byenjagala tutandike gavumenti omuyimbi entertainment sector
contributing eri mu kifo kya kusatu ku sente zegatta ku GDP ya wano. Tubasaba nga bwe ng'omusolo gwaffe guli ogw'amaanyi mutereze ebivulu byaffe. Ebivulu ebikoma ssaawa 6 tubasaba mwongereyo kubanga e Kampala si kyalo. Ekyokubiri tubasaba nga gavumenti abantu bonna ababadde babatuukirira be muwa ssente mbugendo oyamba abayimbi towa muntu sekinnoomu ssente tuyamba okole ku copyright kimala kubanga ssente woziwa omuntu omu agenda agezza olubuto luwe abasigadde atuleke. Ekyokusatu kyembasaba era mutuyambe buli kintu kye mwateekako omusolo nga kiva mu music sector mukendeezeeko emisolo gye mwatubinika. Ekyokuna gundi ebyo bimala oyagala byonna mbiweeyo tebandoge bulozi.